gwayagala Katonda. Haleluya. Zetombulira mulala awali Yesu wange. Linda kote kamunyi ubowe litali alwane tazakwe murangi wa mani Yesu aida yeshimulema wamuwe Emizimu byoliye akuwa musaju bana mumuyaga golaba tekukukanga Uganda wange amitonduka toba mulyato ojja kufa waligololo omukono gwe Yesu omuyaga guliteeka Goma essanyu lirijja n'eryato liriseeya kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Haleluya. Njagala muve wano nga muli basumulukufu. Lwaki ogendera mu busibe? Lwaki ogendera mu makomera ga Sitaani? Mulyayagala gwatudde naye waliko omukono. Amiina. Mukama wa abantu bano omukisa. Wabanyinaze bano omukisa mu linnya lya Yesu. Omanyi Katonda wali okwagala wabiira. Era mukuyagala Katonda akusemberere yagala abantu bonna. Oba obamanyi oba tabamanyi oba balabe bo basi balabe bo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Bali nsanyusa okubasanga. Ate nebaza Katonda anganyiza okukoma wano omulundi gwange ogwokubiri. CEO wa kampuni eno amanyi abaweereza ba Katonda bangi, amanyi abayimbi bangi abayimba ennyimba eziryowa emyoyo n'abayimba ennyimba zituyita ez'ensi. Tugamba amanyi abayimbi bonna ate bonna balina access. Mukama yeebazibwe. Buli muyimbi gwe wanaasobola okumuleeta. Mukama yeebazibwe. Naye Katonda yeebazibwe. Tize yakandeeta wano kati guno mulundi gwakubiri ate nga ndi musajja wa Katonda, nyimba ziryowa myoyo, ndi mubuulizi wa njiri, nkyebaliza Katonda. Mukama yeebazibwe.
Haleluya. Ate ekirala njagala kwebaza nnyo Katonda ati nammwe baana mmwe bakazi mmwe nammwe bawala bammwe kuba mmwe mulimu abakazi n'abawala. Mukama yeebazibwe. Mwagala nnyo Katonda. Mukama yeebazibwe. Kubanga ebiseera ebisinga abantu be baleeta wano okuweereza gye muli okubasanyusa okubeera nammwe okubazaamu amaanyi basinziira nnyo ku bantu be muyaayaanira be mwagala be musabye. Mukama yeebazibwe. Nammwe Katonda abawe omukisa kubanga nammwe mubadde nga musaba abantu abatya Katonda abaagala Katonda mwakowa stress. Mukama yeebazibwe. Yongera Katonda engalo ez'amaanyi mulimu ebisinga amaanyi bya Yesu. Kale newankubadde nga kampuni endala zisanga ebizibu ne zigootana ne ziremererwa ne zivaawo, nsabira kampuni eno ereme kuvaawo mu linnya lya Yesu. Kubanga etya Katonda essaamu Katonda ekitiibwa. Newankubadde abaana bafunira ebizibu e Saudi Arabia, Oman, simanya Dubai, simanya ani. Mukama yeebazibwe. Naye abaana abayitira mu kampuni eno mbasabira mwenna mu linnya lya Yesu. Abagenda kati n'abo bonna kampuni eno bezeetwala, Mukama bawe emirembe gye babatwala eyo, gye bali mu mayumba eyo, gye bali mu kampuni eyo gye bakolera. Kubanga kampuni eno yasimba ku musingi gwa Katonda. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amanya gange nze Musumba Ngoma Joseph, era osobola okumpita Ngoma Joseph. Banzi bwe natandika na kuyimba nga sinnasumba, abantu bonna nga bamanyize ki nze Ngoma Joseph. Kati kino ekya Musumba Ngoma Joseph kizze luvannyuma nga atandise okusumba. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Leero muyina engeri gyemutuzaabuza abaana be nasempera okuweerezaamu wano baali bambadde bonna baali bambadde white oba bulu ne white. Mukama yeebazibwe. Kati ate leero mwasazeewo ne muga nti ate leero buli omu akikube nga bw'ayagala teekako. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Oli yambuuza n'aŋŋamba nti Musumba wali luddawo omanyi ennaku zino social media yatufukira social media. Abantu baalaba nnyo videos ezo zetwakwata wano bali Musumba. Wabadde mu muzikiti. Wabadde mu muzikiti badde Katonda ng'akuwadde ekisa. Abasiraamu kutwaniriza ne mu muzikiti kati. Mukama yeebazibwe. Ne mpagana naye era nze abantu bonna bawuliriza ennyimba zange era bazaagala. Mukama yeebazibwe. Kubanga mubona abaana be batwala mu bamu Abakatoliki, Abangirikaani, Seventh Day, Abasiraamu, Abasodokisi, abaki. Mukama yeebazibwe. Lwakuba mwenna mwambala kisiraamu kuba muba mugenda mu mawanga g'Abasiraamu. Mukama yeebazibwe. Wano obuuza n'abaluganda abamu ng'Olusiraamu tolumanyi, buli tutumanyi muyadde ekigambo. Mukama yeebazibwe. So twebaza Katonda olwa kampuni eno etwala abantu ab'ebika byonna, abantu ab'enzikiriza zonna nga tesosoddeemu. Mukama yeebazibwe. Ate ne babasibirira entanda nga ye Katonda. Mukama yeebazibwe. Omanyi oli bwakusibirira Katonda osobola okukkiriza ebintu ebinene. Mukama yeebazibwe. Osobola okulaba nga ye bw'alaba newankubadde nga ye directawo oba ye CEO. Mukama yeebazibwe. Kakati bw'otalema kukkiriza kubeera nga directawo nga CEO waffe. Mukama yeebazibwe. Naawe yimirira mu linnya lya Katonda ono CEO gw'abasibirira ogambe nti nange Mukama obanga ebintu byonna biyinzika mu linnya lya Yesu, olunaku lumu nange ndibanga omusajja oyo director waffe mu linnya lya Yesu. Olunaku lumu nange ndiba ne kampuni nga nze ntwala abagenda okukola abaagala emirimu. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mbawadde kyakulabirako ngezesereza ku CEO yennyini. Mukama yeebazibwe. Njagala okulaga nti mu Katonda byonna bikola bitya. Era naluli nabagamba nti buli muntu aba just na lugendo. Gamba munno nti it's just a journey. Abamu mumanyi Luzungu mulimu abantu ng'osomedde ddala. Mukama yeebazibwe. Oluzungu waluyiga ate oluzungu lw'ennaku zino ne bw'oba tewasoma. Oluzungu ennaku zino lwangu nange lwenjogera saalusoma. Mukama yeebazibwe. It's just a journey. Lugendo bugenda ate buli omu alina olugendo lwe. Mukama bayagamba nti ojja kuyita wano ne bw'okola otya oyitawo.
abasajja basimanga toyi abo abantu ababawo obujulizi naga nti yasimanga toyi goyinza obutakikiriza kubanga omutima gwe bugenda okola otya bayibuli kyeva egamba nti omuntu kyali mu mutima gwe era bw'atyo bw'ali kati okyali bw'otyo nga neibawo bwakulaba nga bwe tukulaba kubanga bw'otyo bw'okola ki bw'olowooza bw'okyalowooza naye ebimusa okukkiriza mu Katonda Mukama yebazibwe gwetandika okulaba ebintu ebinene banga mugwi wa ddalu ate bwe kituuka kufa abalokole tutabuka kifuola abalokole fe batuyita bagwi ba ddalu okkiriza ebintu abantu n'obabuulira nibaga akasajja ako kagwe ddalu kaganda kafaako okubolekaalo ko kakakola katya kanyina faako fe twakavaako bali eri mu bulokole simanya mu Yesu waabwe simanya Yesu talemererwa buli kimu akikola Mukama yebazibwe baba bali awo bwe baali basola eddalu agenda yeevuga nti ani oyo yajja kaka banna akasajja kaze ebigambo bye kayogera bituukiridde Mukama tusaasire tunaakadda waffe nga tulabye Mukama yebazibwe waliwo be walesa ogambye wammwe nga babadde bakukoowa n'okukoowa olisekalootona Mukama yebazibwe nga bakukyawa lwa birooto byo mu Bayibuli mumu akasajja bakayitanga Kayisuufu kaali katabanika k'omusajja omu bamuyitanga Yakobo Mukama bwe yamuwa omukisa Yakobo n'amuwa erinnya lya Isirayiri ne batandika omuyita Isirayiri okuva Katonda lwe yakyusa erinnya lye okulijja mu Yakobo okulizza mu Isirayiri era ye Isirayiri gy'olaba Isirayiri yava mu Yakobo yava mu Isirayiri oyo eyaweebwa erinnya lya Isirayiri yayitibwanga Yakobo Mukama yeebazibwe kati omu ku batabani be abangi be yazaala bamuyita Yusufu baganda be bamukyawa lwa birooto ebirooto bikyayisa abantu ebirooto tebikukyayisa mikwano gyo gyokka naye ne baganda bakola batya gwetandika obbabulira ebirooto byo jja kulaba be muzaalwa maama ne taata omu bajja kukukyawa Mukama yeebazibwe naye ate Katonda yagamba nti wandiika okwolesebwako ku bipande okwole ku bipande totya kuwalanwa lwakwolesebwa na birooto bikola otya biwandiike Katonda agaba okwolesebwa n'ebirooto agenda kukuuma eri abalaba bagenda okugolokoka okuwalana olw'okuba erina ebirooto ebinene Mukama yeebazibwe abantu totya bagamba n'okubazaamu amaanyi Mukama yeebazibwe buli kyoyogera sitaani akola ki akiwulira era kimunyiiza naye gy'okoma kyogera n'okunywezebwa n'okusimbibwa ani akisimba Katonda Mukama yeebazibwe nga sitaani bw'asobola okunyweza ebigambo ebiri negativities ezo ezikuvaamu Mukama yeebazibwe ebigambo eby'ennaku maama ffe tulyeyagalako maama nze yeffe twalya ki twabbaani twattaani abaavu baabwe Mukama yeebazibwe buli lw'obyogera gwe weewuunya engeri gye byeyongera okukubaako n'okumultiplyinga n'okulabisibwa mu nsi ey'omubiri Mukama yeebazibwe olowooza ani abinyweza sitaani naye ayina amaanyi okukola ki okubinyweza kati bwe kityo ne Katonda asobola okunyweza ebirungi asobola okunyweza positives Mukama yeebazibwe toddamu kwogera negativities toddamu kwogera bintu byakulemererwa bintu bigaana Mukama yeebazibwe togamba nti ebuwalabu wazibu maama nze nga ndabye era kati nze nange ngenze kufa ngenze kubonaabona Mukama yeebazibwe abamu mbeera ne ku social media platforms ez'enjawulo ne mulaba ebintu eby'enjawulo bamanyi okupostinga ebituufu n'ebitali bituufu Mukama yeebazibwe bamanyi n'okulanga abaafudde nga tebakoze batya tebaafudde abaana bakolera katembe eyo muganda wa Mukama yeebazibwe nange luli bwe nabirabanga nalowooza nti buli kimu kituufu naye si byonna nti biki bituufu Mukama yeebazibwe osobola okugenda ebuwalabu osobola okugenda mu kiyumba ky'omuwalabu n'owanguliramu mu linnya lya Yesu ng'oli mu Mukama mwe weekwese Mukama yeebazibwe tolowooza kulemererwa gwe bw'oba ofaano gamba Katonda nkwekutte nkwewadde Mukama nyaniriza nkuyingidde nkuumira mu ggwe Yesu Mukama yeebazibwe oba ngenda kusanga bizibu oba byangu mu byangu Mukama haleluya tolerevaayo kwesiga Katonda Mukama yeebazibwe simanyi lwaki njogera ebigambo bino naye nne mbigamba kubanga simanyi na lwaki soogedde bingi abantu abalala beeyanjulira essaawa ennamba Mukama yeebazibwe muyinza okwaniriza omuntu naye yeeyanjulira essaawa nnamba agenda okukebera essaawa ng'obudde buweddeko yeeyanjula bweyanjuzi
Mukama yebazibwe. Haleluya. Abamu kumwe manyi muli beraliikirivu. Kati mulimu wana babadde beegumya obwegumya. Yeegumya n'abagumba naye nga ye mutuufu si mugumu. Byonna birungi mu Mukama waffe Yesu, gwe kkiriza Yesu. Mukama yebazibwe. Kati Sitaani ayagala kulowoozesa nti ebizibu ebiri mu nsi n'okusoomoozebwa bisinga Katonda amaanyi kwe weesiga. Mukama yebazibwe. Sitaani ayagala kulowoozesa nti gwe ogenda okusooka okuyita mu bizibu tomanyiyo bantu nga bali success basucceedings olwaleero bali successful naye nga bayita mu bizibu gwe byotannaba na kuyitamu. Mukama yebazibwe. Gamba muno neighbor mpulira bulungi. Oyinza okuba olwaleero lwe tusembayo okulabagana we Uganda kubanga Mukama yebazibwe. Mugambe nti kisobokera ddala okuddamu okuwuliziganya nange oba okundaba ku mikutu egy'empuliziganya nga tukyatinga naawe ndi mu Amerika ndi Bungereza naye nga tetwayawukana ffenna tugenda mu Bawalabu kukola. Mukama yebazibwe. Ali kumuuzo waaye gwe gye wagenda byali bitya ye byajja bitya ate ogenda e Bulaaya mu Amerika watuuka otya ate mu Amerika. Mukama yebazibwe. Mbasabira mu linnya lya Yesu Katonda ow'amaanyi atajjulukuka Katonda nannyini nsi eno n'okujjula kwayo mu linnya lya Yesu Katonda akuyiseeyo yonna gy'ogenda akutuuse mu kwagala kwe mu linnya lya Yesu. Katonda akuyingiza amagenda agakuyingiza destiny yo. Haleluya. Mukama yebazibwe. Si kuba kyamuukiriza mpulira ebigambo bino nga biva ku ntobo ya mutima gwa Katonda kubanga sinnabitegekako. Mukama yebazibwe. Kasito neekuumira mu Katonda n'oyagala Katonda ne weesiga Katonda. Mukama yebazibwe. Wamma ne bw'otuuka ku mbeera katugeze waliwo embeera omuntu gy'otuukako n'olaba ng'oli ku kisenge nga mutuufu olinga azzeeko ku kisenge ng'olinga omuntu omu gwanyigiririza ku kisenge sigala nga weesiga Katonda. Mukama yebazibwe. Ate bakama abo baagale kubanga be bakama abo oba babi oba balungi oba basinga obulungi. Mukama yebazibwe. Oba bazaala binnamagoya oba balina abalema bangi mu nnyumba gwe baagale kubanga be baki era be bakututte egundi ebuwalabu okukola. Mukama yebazibwe. Yagala abaana baabwe nabawa obujulizi bana abaana bagenda oli ne bagamba nze nnaka sisita kange infact n'olwaleero kakyaganya okuddayo ebuwalabu naye nga siba kuba nti bakayisa bubi. Mukama yebazibwe. Kaana k'omukyalo omu muyita maama wange mu mwoyo. Mukama yebazibwe. Naye maama w'abali abaana abawalabu abaana bekabadde kalabirira babawa n'essimu ne bamukwega akomawo anti. Mukama yebazibwe. Omwana abawalabu baali bamugaanira nga basaba bazadde be nti tumusasule ssente mmeka tumusigaze. Mukama abadde yaganja okutuuka ku kubeera nti alinga omwana waabwe. Mukama nalabako omwana omu ku bannammwe abawalabu baatuuka okukomawo naye wano twale mu bazadde bo tulage bazadde bo. Mukama yebazibwe. Naawe nkusabira mu linnya lya Yesu Katonda ateekewo oluganda. Mukama yebazibwe. Ye Sitaani alowooza nti ogenda kukola bukozi naawe olowooza nti ogenza kukola bukozi naye Katonda ateekawo oluganda wakati wo ne b'ogenza okukola nabo okwagala okwannama ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Haleluya. Teweeraliikirira beera mugumu era wamma luno olugendo lubale ng'olugendo lwo olusooso olw'ennyonyi. Abamu mugenda kusooka busooso kulinnya ennyonyi. Mukama yebazibwe. Bw'oba owandiika obujulizi mu kitabo ky'obujulizi count it. Mukama yebazibwe as your first flight nga okubuuka kw'okusoose. Oli wandika nti okubuuka kwange okwasooka nali ngenda Buwalabu kukola kuba Kyeyo ne nzikiriza Katonda nti sigenda kukoma wano ntandika butandisi. Mukama yebazibwe. Era osobola n'okulagula olangirire. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba nti olulimi lutonzi. Olulimi lwo buli ky'olutondesa buli ky'oyogera kinywezebwa. Osobola okutandika mulina passport siboddayo mulumusiza mweyo gye musula lwagula yasamya akamwako gambe nti Mukama nkwebaza olwa visa eno ey'Ebuwalabu naye eno ntandikwa butandikwa ya visa eno ntandikwa butandikwa ya kubuuka sirina gye ndisaba visa. Mukama yebazibwe.
ne visa zengendo okwesabira ez'amawanga amalala Mukama kabampenga bubi mu linnya lya Yesu eno kebere ntandiko butandiko mu linnya lya Yesu. Haleluya. Bana akutunuliranga ne bakulaba ng'ogwana okuweebwa visa. Mukama yeebazibwe ogenda mu ggwanga lyonna mu linnya lya Yesu. Njogera kubanga Katonda gwe nnyimirira mu maaso ono gwendimu talina kimulema. Haleluya. Era kambabuulire munasonyi bannemu ekifuba kambabuulire okusoomoozebwa kwonna okugenda mu maaso lwaleero mu baana abali ebuwalabu ku mirimu egy'enjawulo olabanga enkola ya sitaani yalwana. Mukama yeebazibwe nti mwe abaana mwe bakazi mwe nammwe bawala mmwe ebibalemesa buwalabu ebibazitooyereza buwalabu ne mutuuka ebintu ne bikaluba ebintu ne bibeeranga ne byawukanako bwe wabisuubira. Mukama yeebazibwe. Olabanga nkola ya sitaani kati ffe abalabira mu Katonda abalabirako mu nsi ey'omwoyo abatalabira mu nsi ya mubiri yokka naawe weeyigiriza okulabirako mu nsi ey'omwoyo. Ensi ey'omwoyo y'ensi ey'obwakatonda. Mukama yeebazibwe. Ebintu tobitunuulira butunuulizi mu nsi ya mubiri. Mu nsi ya mubiri tolina kyojja kulaba. Mukama yeebazibwe. Mu nsi ey'omubiri tojja kulaba mizimu gyewammwe, mizimu gya mu kika kyewammwe. Tojja kulaba mizimu gikulondola kuva ku bukojja bwewammwe. Tojja kulaba busibe bwewammwe buzze butaataaganya buli kimu ewammwe buzze busibira buli omu ewammwe emabega tojja kubulaba. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Ekibatawaanya mmwe muva wano nga muli basibe era ne muva wano nga mugendedde mu makomera ga sitaani. Muva wano nga mugendedde mu busibe. Mukama yeebazibwe. Bwe n'olowooza omukisa okugulabira ebuwalabu ne batakuzaala mu nsi etali ya buzaalibwana, mu nsi gy'otamanyiiko bingi, gy'otamanyi nnyo okusinga ensi mwe bakuzaalidde. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ovudde wano nga sitaani akukuba. Mukama yeebazibwe. Owatanyiza n'owatanya okoze ebintu bingi nga bikola bitya nga bigaana. Mukama golowooza nti bigaana bugaani naye waliwo akulwanyisa mu nsi ey'omwoyo. Bwe mma mbuulira abantu enjiri ku luguudo natandika okuwulira enjiri ku luguudo nze nakyawa sitaani namukooyera ddala kuba sitaani talina kalungi tayagaliza. Ate nze nkibagamba n'abasajja n'abakazi abavuga emmotoka ennene ziringa eya dayirekita waffe. Mukama yeebazibwe. Nkibagamba ne mbagamba buulire okumanya sitaani ajoga yandibadde waakiri abagagga abassaamu ku kitiibwa kubanga abasajja abo tebeebaka n'abakazi abo bakola ssente zaabwe babe bulungi mu nsi babeere n'amayumba amalungi basule ku bitanda ebirungi. Mukama yeebazibwe. Otuuka mu nnyumba y'omugagga noga nsenga nze ne bwampaako bukitanda ne bwensulanga busuzi wano nga sirya. Mukama yeebazibwe. Naye nabo sitaani abatulugunyisa ku bitanda byabwe eyo kasitaani akasajja akakyafu akabi akatalina gwe kaagaliza kalinnya ku bitanda by'abakulembeze ba prime ministers ba MPs ne kabatulugunya abafuna millions 2 omwezi abafuna sente nyingi ddala omwezi tekalina gwe kalahotya gwe katya. Mukama yeebazibwe. Kati sitaani bw'aba tatya minisita bw'aba tatya mukulembeze nga naye alina akasonda mwamuteeka mu bulamu obwa bulijjo gwebabuuzanga. Mukama yeebazibwe. Kati ate gwe bw'abanga sitaani tatya president tatya bakabaka bansi. Mukama yeebazibwe. Ne kwini wa Bungereza bw'aba tali mu Katonda nga teyeesiga Katonda naye alina ebizibu ebimutawaanya mu personal life ye. Mukama yeebazibwe. Kati ate gwe mukazi gwattu. Mukama yeebazibwe. Kakati njagala okulaga nti olutalo luteeka ku sitaani lujje ku baana b'abantu, lujje ku bakuwalana ewammwe, lujje ku balabe bameka b'olina mu nsi. Tofaayo abalabe olina bameka. Yes, mu batakwagala olinamu ne b'omanyi nti gundi ne gundi abo bo tebanjagala naye abo si balabe bo. Omulabe wo ye sitaani era sitaani yali emabega w'abo batakwagala nabo oluusi tebamanyi lwaki tebakwagala naye sitaani abagamba nti mukakyawe mukalemesa ensi. Mukama yeebazibwe. Kati muva wano ne sitaani, muva wano n'emizimu gyewammwe, muva wano n'obusibe bwewammwe ne mugendera mu busibe mawanga g'abasajja abo abawalabu. Ate naye waliyo sitaani waayo kubanga sitaani n'abawalabu tabatya.
buli gamba nti ebyandikwa bigamba nti eggulu olunaku lumu lyasaasira ensi bamalayika ne bagaa nti zisanze ensi kubanga omulyoolyomi asuuliddwa ku nsi. Mukama yeebazibwe. Naye omulyoolyomi sitaani tumuwangula tutya? Tumuwangulira mu Katonda mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Ne bw'oba toli mulokole ddamu amiina. Ate Yesu tasosola mu bantu. Ne bw'oba toli mulokole naawe bw'okkiriza Yesu nti asobola okuyamba era naawe ajja kukuyamba. Mukama yeebazibwe. Kati kyekitawandiya abaana omwana atuuka eyo omwana atuuka e Buwalabu bakunyumiza. Omwana atuuka e Buwalabu neyekyonkolera ku bakama be n'akyawa bakama be neyeefuula boosi wa bakama be n'ogamba naye ogenze tokimanyi nti ogenda mu bakama abo bali be babboosi bo. Mukama yeebazibwe. Babboosi bo mu wiiki emu ne baba nga bakutamye obaamu okwagala kwonna gwe. Mukama yeebazibwe. Waliwo atuuka e Buwalabu nagaza babboosi bange bantama galina empisa embi kazi si musajja. Mukama yeebazibwe. Naye gwe olina okwagala. Lwaki tolwana n'oyagala abalabe bo n'oyagala batakwagala n'oyagala abakozesa abazibu awebamaki bazibu. Mukama yeebazibwe. Okwagala kwe kuwangula obutayagala. Okwagala kwe kuwangula ettima ly'abantu. Mukama yeebazibwe. Oyagala abantu bakwagale batuuke ekiseera bakuveeko bagayire yono ne bw'omukyawe asigala akwagala. Ono yafa, ono omwana mulalu yayonooneka oba alimu amagezi. Ffe tetukyagala naye ffe kyo kitwagala. Naffe katukyagala ate tunaakola katukyagalireyo. Mukama yeebazibwe. Oyagala bakwagala oba baagala oba tebaagala gwe baagale. Gwe tegeera butegeeza ekyakutwala manye bumanyi ekyakutwala. Mukama yeebazibwe. Kubanga gwe beetaagako ssente balina ssente gwe tolina ssente. Mukama ate bwebakwata obulungi Katonda asobola okubakozesa n'ogaggawala okuyita mu bo. Mukama yeebazibwe. Haleluya. So nammwe ekibatabwanya mugendera mu busibe nga temufuddeyo kumanya busibe eki bwogendeddemu. Busibe bwewammwe bwe buluwa. You can't even explain. Tosobola ku identifyinga busibe bwewammwe. Oli awo naye senga nkuyitayo senga mpa omukisa wano abantu sekinnoomu omukwomu otubuulireko wamma gwe nga bwolaba ewammwe biki ebisinga obubatawaanya. Isitole wewammwe bagamba basenga abo ku bukojja wammwe busibe eki mutafumbirwa mumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Wakiri oyo amanyiyo obumu ku busibe ebimu ku bizibu byewaabwe. Kakati ekyo kiraba ekyo bw'otali kiwangula tolowooza nti kyawangula basenga abo bokka. Tolowooza nti kyakoma ku mirembe gy'abasenga abo abaafa batakyaliwo. Mukama yeebazibwe. Naawe kiri wiringi okulwanyisa kigamba nga bwe nakola bajjajja boono basenga boono. Mukama yeebazibwe. Kyobala ffe tuyita omusaayi gwa Yesu tubikuba tubyokya faya. Muyiga okwebikka musaayi gwa Yesu nga tonneebaka nga tonnabako kyokola nga tonnatandika kukola mirimu mu bakama abo. Mukama yeebazibwe. Era kyobola abaana abamu bava wano nga balina omuzannyo mu Katonda. Mukama yeebazibwe. Njogera n'abaana ab'enjawulo naga musumba okimanyi nti embeera gye nasanga eno yanjigiriza okwagala Katonda n'okweyongera okwevumbika mu Katonda. Nze nali sirina kyemmanyi ku Yesu, nali sirina kyemmanyi ku lutalo lwa mwoyo, ku kugoba mizimu naye byonna mbiyigidde eno. Mukama yeebazibwe. Abamu ku mmwe kati lino liringa ssomero Mukama agenda kuyigiriza. Mukama agenda kuvumbagatira wali wamwekweka toyagala Katonda. Oli awo ebya Mukama obigenda tobigenda. Obeera mu mwezi gumu ekinene nnyo mwaka tuka tulyawo ng'obivuddemu oli bbali waabyo. Ebintu bya Mukama nabyo bitama. Mukama yeebazibwe. Naye kati ogenda kumanya nti Katonda yekka gw'olina okwesiga. N'eddogo terigenda kuyamba. Era mwabaloka mwabadde abafuuwa emmindi. Mukama yeebazibwe. Emmindi z'e Buwalabu oba bafuuwa mmindi ziyinza okuba za maanyi ku z'e Uganda. Mukama yeebazibwe. Emmindi tezigenda kuyamba. Emmindi zikome wano weesige Katonda. Kkiriza Katonda. Mukama yeebazige. Saba Katonda mu linnya lya Yesu. Kaabirira Katonda mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe. Nze njagala nnyo ove wano ng'osumulwe. Kyobola nti mbadde nsabira kampuni eno omukisa naye nti Mukama awa abantu bano omukisa kubanga baleeta abasumba ne babangula abaana bano ne babawulira obuzibu bwe buva. Nagamba abantu nti bwe nkuwa Yesu. Mukama yeebazibwe. Abantu batuliikinga mu gundi mu masimu gaffe batutuukirira naga musumba nsabire ebintu bitambula bulungi
bintu bintabuseeko mukama n'omuganda naye nja kukusabira obeere bulungi omwaka gumu mwezi gumu naye bikozi basikuwadde kikolo naddagala mukama yebazibwe era ojja kuddamu nkubira essimu ku nsonga eyo kyakomyewo nali natereramu awo nabadde nawe kikozi kitya naye bw'ofuna yesu bayitega nti alina omwana alina obulamu omwana yaani ye yesu mukama yebazibwe bw'obeera ne yesu oba n'obulamu mukama yebazibwe obulamu obuli spiritual obw'omwoyo obwo bwa katonda obw'obuwanguzi mu ggwe obulamu bwetasobola kulaba n'amaaso ga mubiri naye nga gwe obuwulire obulina mukama yebazibwe ate n'obulamu obw'omubiri ogenda kuba nabwo nga bulungi benzize nga nsheyalingako nabo kati baweredde ddala ng'oli agamba nti ekituufu musumba sente nzifunyeyo buwalabu abamu bajjukira waliwo wembadde njogera naye ngambye yo sente zenasinga zikoloba saudi yangambye saudi naye nga sente zenkozeemu ebintu ebisinga e uganda naye wakuba mbadde nayina okwasaganya ebintu bingi nga biri ku maama wange ku baganda bange mukama yebazibwe ne muganda naye kati bwe baza okukwasaganya ate kati kwasaganya n'ebibyo kubanga tewagenda kukolerera famire ye ate yokka mukama yebazibwe abamu mumanyi ogenda eyo neweetika obuvunanyizibwa bw'ekika kyammwe kyonna era buli muntu yenna n'atunuulira ggwe n'ofuuka katonda waabwe mukama yebazibwe tosobola kubeerera bantu katonda kusigala oli mwana wa muntu olina ebyetaago byo mukama yebazibwe oyagala kuzimba future buli muntu yenna yeetaaga future ennungi aleluya bayambe ekyosobola okubayamba ate si baana bato mukama yebazibwe si baana bato nabo balinnya ennyonyi bagende ebuwalabu bakole bagende mu mawanga bakole mukama yebazibwe ojja kubeera emyaka gyo gyonna ogimaleyo ng'okolerera baŋŋanda zo mukama yebazibwe beera mugezigezi ng'omwana w'omusota bayipega nti mubeere bagezigezi ngabaki ng'abaana b'emisota mukama yebazibwe so abooluganda twesige katonda kyawandiikibwa kyemmanyi ekinyusi ky'enkuŋŋaana zino ekibakuŋŋaanya wano kiri wano mu ngero essuula ya 16:3 mukama yebazibwe ngero 16:3 omusajja omugezigezi Sulemaani yawandiika ekitabo kino ng'aluŋŋamizibwa omwoyo wa mukama yagamba nti emirimu gyo giterese mukama yebazibwe engero 16:3 emirimu gyo kola ki emirimu gyo teyagamba giteresa maama wo teyagamba giteresa kampuni ene batwala ebweru mukama yebazibwe twebaza mukama olwa kampuni eno kubanga ye basambira paasi basambira omupiira ne mufuna ebyokukola mukama yebazibwe nayo si gy'olina okuteresa emirimu gyo emirimu gye bwoba oyagala giraba omukisa gisakisidinge olaba omukisa mu gyo giterese mukama giwonge mu mukama si mu mwami we abamu muli bafumbo mulese abaami mugenda kuleka abaami n'abaana mukama yebazibwe naye ne mu baana bammwe ne mu bakyala bammwe ne mu babba bammwe mukama yebazibwe temuli bulokozi busobola kubaweesa mukisa busobola kukuuma mirimu gyammwe mukama yebazibwe kati tuli mu kwesizisa katonda mirimu gyaffe tugamba mukama nti kwata emirimu gyaffe mukama tugikwesizisiza gw'omanyi gwosobola okuwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe mukama yebazibwe kyekituleeta wano ne tukuŋŋaana nga tetunnabakola ki kugenda mukama yebazibwe emirimu gyo giterese mukama n'ebirowoozo bye binanywezebwanga mukama yebazibwe ekitegeeza bw'oteesigisa katonda bintu by'otandika oba by'ogenda kutandika tebisobola kunywezebwa ne bw'oba oyagala otya mukama yebazibwe tebisobola kunywezebwa olaba n'abalogo abafunye sente nga tebazifunye mu katonda era nabo balina bye baziteresa emirimu gyabwe balina bye bakola ki bwe bagiteresa mukama yebazibwe newankubadde bye bagiteresa omukisa gwabwe gwa buyinike gubaako obuyinike naye ebbanga lye bamala n'omukisa ogwo era ebinyweza omukisa ogwo bibaawo mukama yebazibwe emizimu emyoyo egy'ekizikiza ginyweza omukisa ogwo mu maanyi gaagyo newankubadde omukisa ogwo tegubeerera mukama yebazibwe kubanga omukisa gwa sitaani gwe tegubeerera gubeerawo kaseera buseera mukama yebazibwe naye ffe emirimu gyaffe tukikola tutya
tugiteresa mukama yebazibwe omulimu gwotanatandika kukola gwotamanyi gufaanana gutya gyogenda mukama mugambe nkukwasiza emirimu kukwasiza omulimu gyeŋŋenda kukwasiza bakama bange n'abantu bonna beŋŋenda okuweereza mu nyumba gyeŋŋenda mu kampuni mweŋŋenda yonna gyogenda mugambe mukama mbikukwasiza mbikuteresezza mpeere omukisa mu mirimu egyo mukama yebazibwe ebirowoozo biryoke bikole ki aleluya kubanga kati buli lwobeera n'ekintu oba n'ebirowoozo ku kintu ekyo buli muntu alina ebirowoozo ku kintu kyakola mukama ekintu kino kyenkola mu myaka ng'ebiri mu myaka 5 njagala mbe nga nfunyemu ssente wakiri ezigula protini okuzimba mukama yebazibwe olaba nti olina ebirowoozo ku mulimu ogwo bayibuli kyeviga nti sooka omulimu ogwo oguterese mukama then bino ebirowoozo by'oguyinako ebirungi byoyagala bituukirizibwe birabisibwe biryoke binywezebwe mu linnya lya yesu kubira yesu engalo ez'amaanyi aleluya so emirimu gyaffe tugiteresa mukama olwaleero era ffenna twewonga mu katonda mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu atalemererwa mukama yebazibwe abamu kati mwebaka naye ekikwebasa si gwe webaka abamu temwagala na kwebaka naye kati obusibe bwewammwe bwokyalimu emizimu gyewammwe mukama yebazibwe gikugamba nti amma weebake gwe weebake towuliriza bigambo ebyo tobyetaaga ebigambo byeweetaaga byenyini byewebakiramu era sitaani era otera ogende ne sitaani akutulugunyizeeyo atandikire we yakoma mukama yebazibwe gamba nti gwe omwoyo w'obwavu faya mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu nze sifa na bwavu wano sigenda na bwavu mbakama bange ngenda na yesu era ngenda na mukisa oguli mu yesu obusibe bwonna obwewaffe mbuleka wano wansi w'ebigere byange wembuteeka sigenda kukolerera bwereere sigenda kuyisa bivulu mbawalabu mukama yebazibwe buli ali wano olina kyoyagala webuzaabuza ne bwoba gwogenze lwa stress mutaata w'abaana gyakutaddeko abakazi bayitiridde obungi mukama yebazibwe kati mulimu agenze agawa kagende oba tempu mulimu agende buwalabu nga ye alaba agenda mu kiwummulo ng'alaba agenze ku olidde mukama yebazibwe olw'ebyo byabayitamu mu kiseera ekyo mukama yebazibwe naye si olidde ogenze kukola mukama yebazibwe amiina tutuukeyo ne weeyagaliza mukaboosi wo mukama yebazibwe nti ogenze ku olidde ogenze for change oyagala kukyusaamu mukama yebazibwe ogenze kukola aleluya otuuka eyo nga gweobusibe bwewammwe bwenzi buli musajja gwotunuulira oti oyagala kumwagala bwagazi ate n'egyobwezi gyakula bulala gitambulira mu maaso g'abantu omuntu alimu obwezi otunulira mutunuulire n'owulira nga otamidde mukama yeebazibwe gamba ku obwezi bwewaffe obutambulira mu maaso gange mu linnya lya yesu nkunywesa omusaayi gwa yesu nkuleka wano nze sigenze kwenda na bakama bange ngenze kukolera bulamu bwange kugasa bulamu bwange nakugasa bonna benvunanyizibwako mu nsi mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu kubira yesu engalo ez'amaanyi aleluya egyo emyoyo gyonna kati mwoyo mutukuvu atandise ogimbikkulira gyonna buli gye twogerako gyokebwa omuliro mu linnya lya yesu aleluya abamu ku mmwe emyoyo gy'obwavu gye gibatawaanya era abamu ku mmwe mwakolako ne ku mirimu wano ne mufuna ssente watandika ka bizinesi watandika akatale n'osooka okolakolayo obusente n'ogwa n'oddayo ku zero mukama yeebazibwe aleluya abamu ku mmwe bbaawe ye yakusuula mukama yeebazibwe akomawo obusente atwala butwale mama gundi mpulaayo mpaayo buli kiseera mpaayo
Mukama yebazibwe. Emyoyo gy'obwavu giyita mu ngeri nnyingi. Emyoyo emifiiriza, emiri gya ssente emibbi giteekawo embeera. Mukama yebazibwe. Buli wafunikawo ssente ne wafunikawo obulwadde. Bw'oba tolina ssente tolwaza, tofiisa. Bwe zifunika n'olyoka olaba abantu bwe bafa. Mukama yebazibwe. Gamba gwe omwoyo gw'obwavu, omubbi, gwe mubbi gwe, nkukubira enduulu, enduulu ez'obwakatonda mu linnya lya Yesu. Katukuba enduulu ogambe gwe omubbi gwenda okwatibwa olwaleero. Tukukwata mu linnya lya Yesu. Bamalayika ba Katonda baabo bakukwate, bamalayika abateezi bakuteege. Kyawandiikibwa omubbi bw'akwatibwa aliwo emirundi 7. Buli byange bye wabba, by'obadde wakabba, bye wabba emyaka mingi emabega, byonna biriwo olwaleero, biriwo emirundi 7. Ngenda kulaba mukisa gye ngenda. Omukisa bajjajjange gwe bataalaba, bassengange gwe bataafuna, bakojjange gwe bataakwatako, bamama bange ne bakitange gwe bataakwatako. Nze ngukwatako kaakano, ngutwala kaakano mu linnya lya Yesu, mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, nga neebisse mu musaayi gwa Yesu. Nkusesemya buli kyange, sesema byewamira mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Haleluya, haleluya. Kyawandiikibwa, kyawandiikibwa. Namwe baganda baffe abatulaba ku social media, mwebale kutulaba ku mikutu gyaffe gyonna. Naye kyawandiikibwa mu Yobu eyo nti yamira obugagga nate ali busesema. Omubi yakola atya? Yamira obugagga. Sitaani ye mubi. Sitaani amanyi okumirira ddala obugagga bw'abantu. Waliwo ekika ky'osanga ng'ekika ekyo mu pulaani ya Mukama kyalina kuba kika kigagga. Katonda tatutondangako kwavuwala. Tewali kika Mukama ky'ataatondera mukisa. N'ebika ebyavu ng'ewamu wali obwavu bungi, Sitaani yabeefunza n'amira bumizi bugagga bwammwe. Mukama yeebazibwe. Naye Bayibuli egamba nti yamira obugagga naye nate ali busesema. Olwaleero Sitaani asesema obugagga bwe wammwe. Bw'ayagala Katonda. Haleluya. Nze tombuulira mulala awali Yesu wange. Linda kwa tuleka munyimba. Mbowe litali alwana entalo zaffe. Mulwanyi w'amaanyi Yesu talinayo ekimulema. Bw'amuwa ebizibu by'oyiye akubamu essanyu. Banammwe omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange. Bambi todduka, toba mu lyato ojja kufa. Waligolola omukono gwe Yesu, omuyaga guliteeka, Goma essanyu lirijja, n'eryato liriseeyeera. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Haleluya. Njagala muve wano nga muli basumulukufu. Lwaki ogendera mu busibe? Lwaki ogendera mu makomera ga Sitaani? Lwaki omala ebiseera byo ng'ogenda e Buwalabu ng'olwedde oli musibe? Mukama yeebazibwe. Osuubira otya omukisa e Buwalabu ng'olwedde oli musibe? Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Baana batuuka eyo agendedde mu busibe bw'okufa kw'ewaabwe, ewaabwe beetuga. Mukama yeebazibwe. Balinnya ku mayumba waggulu ne bawanukayo ne bagwa ne bafa. Kati ffe ne tuwaayiriza Abawalabu nti Abawalabu balogo nnyo, buli agenda e Buwalabu afa. Gwe wagenze n'emyoyo gy'okufa gyewammwe, ate tekikwagaliza. Tujja oky'omuliro mu linnya lya Yesu.
Sitaani ajoga alema okuttira Uganda n'akuttira Buwalabu. Mukama yeebazibwe. Ensimbu ne zikukubira mu nnyumba y'abakama abo. Lwaki ensimbu lwalina ensimbu lwaki tokkiriza ensimbu ne zifa kati ne zaawukana naawe kati? Lwaki toyita omusaayi gwa Yesu n'okaabirira Mukama n'omugamba Mukama newankubadde nga buno obusibo obw'ensimbu sinze nabutandikawo ewaffe, sinze nakola saddaaka zaabo, waliwo abaabutandikawo nga n'okubaawo oluusi tebakyaliwo, naye Mukama nsaasira, nsonyiwa ku lwa famire yaffe, onnyambula obusibe buno. Abooluganda Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Okugwa ensimbu kusobola okukoma ku ggwe. Mukama yeebazibwe. Mukama njogera nkusaba okuva ku ntobo y'omutima gwange ng'abaana bano bonna bandaba. Kuno kuyaayaana kwange era kusaba kwange, saagala kuwulirayo mwana omu ku baana abana nga yafiiridde Buwalabu. Ani ayagala okufa? Mukama yeebazibwe. Ani atalina ssuubi mu Katonda nga gwogamba ne bwenfa? Mwenna mukkiriza okubeera obulungi era mwenna mukyagala okubeeramu bulamu buno obw'ensi, newankubadde bw'ofiira mu Yesu ate gaba magoba agasinga okusigala ng'okyali mu nsi. Mukama yeebazibwe. Naye buli omu ku ffe akyalina ebyokukola mu nsi, okyalina ab'okugasa mu nsi. Mukama yeebazibwe. Katonda akyakwagala mu nsi akwegulumirizeemu. Katonda affe yeegulumiriza mu ffe bantu, si mu miti. Mukama yeebazibwe. Wamma buli agamba nti Mukama nkyagala okubeera mu nsi, onneegulumirizeemu. Mukama nzuuno, tompaayo mikono gya Sitaani, tompaayo eri emyoyo gy'okufa, emyoyo egikanudde amaaso, egiteze emikono, egigamba nti osisukka mwaka guno. Katonda wange mu myaka nga 4 mu maaso okuva kati, Sitaani alikanula agaaso ge ng'alaba nze bw'eri agala okuttanga wendi, ate nga mpeereza Mukama, ate nga ndi mu Katonda, nga ndi w'amaanyi, nga ndi mugagga mu linnya lya Yesu. Aleluya. Waleka emikono osaba ogambe, abaloga abandoga, abafuma abanfuma, abo abatakoowa kundoga, abatakoowa kunfuma, abo abagamba tebagenda kuwummula, abasiiba ebisiibo ebitali bya bwakatonda, ebiri sataniki, basiiba n'abasamize baabwe nga bansiibira nfe, baga tetujja kulya kantu paka nga tuwulidde amawulire nti kafudde, kali ku nnyonyi, bakakomyawo nga mulambo. Abo aboogera ebyo Mukama mu linnya lya Yesu nsazaamu ebigambo byabwe, okwagala kwabwe, enkwe zaabwe. Kyawandiikibwa mu Yobu essula 5 olulimi lwa 12, ate enkwe z'abagerengetanya n'atagana emikono gyabwe bye gitandise kutuukirizibwa. Mukama byonna bye baatandika gye ndi, bye batandise olwaleero, bye bagenda okutandika enkya, bye baatandika emyaka mingi nga sirinawo, nga tebannazaala, bye baatandika nga ndi buluto wa maama, byonna kabive mu linnya lya Yesu. Kyawandiikibwa Matayo 15 olulimi lwa 13, buli kitange ali mu ggulu kyataasimba kirisigulwa. Katonda wange buli kyotaasimba mu nze, ne bw'aba maama yakisimba, ne bw'aba taata yakisimba, naye nga kibi, nga tekinyongerayo, nga tekigulumiza Katonda, leka kisigulwe mu linnya lya Yesu. Yesu, nsimbaamu amaanyi go, nsimbaamu ekisa kyo, nsimbaamu obugagga bwo, nsimbaamu okuganja kwo. Leka mbeere nga ggwe, nsimbaamu embalayo, kyusa omutima gwange, tonzigya
tonzijjaako ssanyu ery'obulokozi bwo, so tonzijjaako mwoyo wo. Mukama yeebazibwe. Byonna bisigala wano mu linnya lya Yesu. Okujjako gwe ng'oyagala nnyo obusibe bwewammwe n'emizimu gy'ewammwe, gwe onaagisigaza, naye buli atagyagala agenda kuva wano nga waddembe. Mukama yeebazibwe. Era mugenda kuwa obujulizi mu linnya lya Yesu. Era kambabuulire, Katonda akyusa ebirooto byammwe n'okwolesebwa kwammwe. Katonda ayingire mu nsi ye ey'ebirooto n'okwolesebwa. Obadde oloota baafa, mulimu kati abaloose dda, bujjajja buli obuzimu obwedda nedda obwewammwe obulabikira mu bajjajja abo abaafa. Watandise dda okubuloota, abamu olwo oteekawo omutwe ng'olaba kajjajja kagamba ggwe olagawa. Olowooza gwo n'asooka okugirinnya. Egyo emyoyo kati gwe n'olaba ebyo n'osirika n'otasaba. Mukama yeebazibwe. Abamu ne bwogenda bugenzi wali Kenya n'osala ensalo, obwoyo bwewammwe bwonna bugolokoka. Oluba oteekawo omutwe olaba bujjajjawo obwafa buli mu bugambuutusi, buli mu ttangira, bukugala tolina gy'olaga. Bonna bwokya omuliro mu linnya lya Yesu. Fire! Fire! Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Haleluya. Kubira Yesu engali ez'amaanyi. Nakugambe buli wamu sitaani waali. Era bw'olowooza nti sitaani ali Uganda yokka mulese Uganda, n'Ebuwalabu waliyo obwayo. N'Abawalabu basamira, n'Abazungu basamira. Nze ndabira ku bino bifirimu by'Abazungu bye tulaba ebitiisa, simanya bihoola movies. Mukama yeebazibwe. Ate Abazungu b'okusamira kwabwe kwa kika kya waggulu. Mukama yeebazibwe. Obusamize buli wamu sitaani, kubanga sitaani ali buli wamu. Mukama yeebazibwe. Naye sitaani tumuwangulira mu Kristo Yesu. Haleluya. Kambasomera ekyawandiikibwa awo tandika okuyima. Mbadde ŋŋamba dakirekita bwe tunatujja funayo ennanga, nze nina abaana yes, amin, bali kunzijjukiza. Mukama yeebazibwe. Tujja katulaba nti kati wano senga tugasseewo ettende ery'amaanyi. Ate Bayibuli egamba nti ettendo bwe lyambuka eri Katonda, Katonda ng'akka mu matendo g'abaana be. Era ekimu ku bigo by'emizimu mu balokole y'ettendo n'okusinza Mukama. Sitaani atiira ddala okusinza n'okutendereza. Kyokola mu balokole abantu emizimu gibavaako nga tebannaba gibagobako nga bakyatendereza butendereza. Mukama yeebazibwe. So Mukama mulungi. Waliwo ekyawandiikibwa, omanyi kankubuulire. Yesu yagamba Abayudaaya abaamukkiriza mu Yokaana essula 8 okuva ku lunyiriri olwasatu. Bano Yesu yali Muyudaaya era bano baali Bayudaaya banne. Mukama yeebazibwe. Kati katugivunule bwe tuti nti bano baali balokole banne. Kati nga mmwe muli balokole bannanga abamu ku mmwe ono muli balokole yadde mwambadde obukaaya. Mukama yeebazibwe. Naye omanyi omulokole ekimuwanguza, ekimukubisa, vakubyesa sigamba omulokole okuwangula, omulokole ekimukubisa sitaani n'akukuba. N'obeera ng'oli mulokole naye nga naawe olina ebikyakuwangula, okyakubibwa ng'abatali balokole, ng'abatategeeranga Yesu. Mukama yeebazibwe. Bakiyita kumanya mazima mu Kristo Yesu. Mukama yeebazibwe. Amazima go buli omu yeetaaga okukola ki? Osobola okubeera mu system, osobola okubeera mu kintu naye nga tomanyi mazima gali mu kintu ekyo. Yesu yagamba abayigirizwa Abayudaaya bonna bagamba nti Abayudaaya bonna baali bamaze okumukkiriza, bonna baali bagamba nti Yesu yeebazibwa, amiina amiina. N'abagamba nti naye ate bwe mulimanya amazima okitegeera. Kati buli lwobeerawo ng'owulira toli wa ddembe, okyasibiddwa somewhere. Mukama yeebazibwe. Oluusi osiiba osaba, kitegeeza waliwo amazima g'otamanyanga, waliwo by'olina okukola mu Yesu naye nga tonnabikola. Mukama yeebazibwe. Kati abamu mukyasibiddwa naye nga temumanyanga ki mazima. Mukama yeebazibwe. Kansome wano olunyiriri luli mu Yeremiya. Mukama yeebazibwe. Yeremiya 10:18. Haleluya.
Sitaani ayagala nnyo okutukuumira mu buzibe mu kutamanya. Mukama yebazibwe kubanga buli lw'otambulira mu buzibe aba agenda kukulugusa paka mu kattiro ke paka ku kitindiro kye kye yateekateeka okukuzikirizisaako. Mukama yebazibwe. Yeremiya 10:18. Haleluya. Omanyi Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda maanyi ate ekigambo kya Katonda kiramu kikozi. Bayibuli egamba nti kisala kisala n'okusinga ekitale eky'obwogi obw'emirundi ebiri. Kyawula obusomyo n'obulamu n'omusaayi. Mukama yeebazibwe. Yeremiya 10:18. Haleluya Jesus. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi n'akaluulu. Haleluya. Yeremiya 10:18 egamba bweti nti awo Mukama n'akimanyisa n'enkimanya. Mukama yebazibwe. Ani akimumanyisa? Mukama bw'amala okimumanyisa n'akola atya? Mukama bw'aba takikumanyisizza toyinza kukimanya. Sitaani asobola okukuumira mu buzibe n'otambula mu nsi ng'oli muzibe nga bajjajjabo bwe baali ne basengaabo, nga maama wo bwe yamuziba amaaso ne taataawo. Mukama yebazibwe. Gamba Mukama olwaleero nzibule amaaso kimmanyise, manyise obusibe bwange, ndaga obusibe bwange mbutegeere mu linnya lya Yesu. Ono yali Yeremiya. Yeremiya nabbi mulamba. Mukama yali yamutuma eri eggwanga lye lya Isirayiri. Mukama yebazibwe. Ebiseera ebyo nga Yeremiya ye mulabi yalabira Isirayiri. Bannabbi baba balaba. Naddala bannabbi bano ab'obwa Katonda abatali bannabbi ba bulimba, abatali bano abeenoonyeza ebyabwe. Mukama yebazibwe. Haleluya. Nabbi uno Yeremiya mulamba ssebo. Yeremiya Sitaani yali amuzibya amaaso mu kiseera ekimu. Awo Mukama n'akimanyisa n'enkimanya. Kale n'olyoka ondaga ebikolwa bye. Mukama yebazibwe. Katonda n'alaga Yeremiya ebikolwa bya Sitaani, ebikolwa by'abalabe bo. Naawe Mukama akulaga ebikolwa by'abalabe bo. Mukama akulaga gye basamirira. Mukama akulaga abasamira ku kika ky'ewammwe ne ku bukojja bw'ewammwe. Abo abakuma ebyoto ne bayita amannya gammwe go mwenna ne bagala tuyita Shamimu, tuyita Shimanya Shamira. Abo bonna tubayita ku kyoto kino eky'ekika. Tebajja kutwawukanako, tebajja genda maaso. Bagaggawala batya? Balowooza be banasooka okugaggawala mu kika kino? Mukama yebazibwe. Aboogera n'ebyo ebigambo baganda bo mikwano gyo gya munda. Bayibuli egamba nti omulabe wanaabanga wa mu nnyumba. Mukama yebazibwe. Naye wulira Katonda bw'ababikkulira Yeremiya. Nawe Mukama bakubikkulire kubanga gwe Yeremiya w'omulembe guno, gwe Yeremiya mu kika ky'ewammwe, gwe Gidiyoni Katonda gw'alonze mu kika ky'ewammwe. Mukama ayagala akwegulumirizeemu. Mukama ayagala atwale ekitiibwa mu bulamu bwo. Mukama yebazibwe. Awo Mukama n'akimanyisa n'enkimanya. Kale n'olyoka ondaga ebikolwa byabwe. Olw'19 nali ng'omwana gw'endiga omuwombeefu ogutwalibwa okuttibwa. Mukama yebazibwe. Ono Yeremiya yali ng'omwana gw'endiga. Mulimu wano abantu ng'oli ng'omwana gw'endiga mu maaso g'abakama abo. Endiga bwe baba boogera ku bisolo ebiwombeefu bagireeta ng'ekyokulabirako kubanga bamba ekiriga kyewombeeka. Mukama yebazibwe. Babitwala n'okuttibwa nga kyo kitambula butambuzi kiti. Mukama yebazibwe. Abamukumu wano mulinga abaana b'endiga. Emyaka gyonna obadde ng'omwana gw'endiga mu mikono gy'abalabe bo, mikono gy'abalogo b'ewammwe, mikono gy'abalogo abalogera mu kika ky'ewammwe ku bukojja bw'ewammwe, mikono gy'abalogo b'omu nsi gw'obadde tobamanyi naye nga bo bakumanyi. Mukama yebazibwe. Tomanyi engeri yakulwanaganamu nabo yakubaddiza. Abamu ku mmwe obadde obamanyi naye ng'olwanagana nabo mu mubiri. Bo bakuloga, bakukola buli kye baagala mu nsi ey'omwoyo nga beesiga Sitaani ng'obaddiza bigambo. Oyagala kubisana nabo mu mubiri olowooza onaamalako. Bayibuli egamba nti ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri, bya mwoyo. Bayibuli egamba nti tetumeggana na mubiri na musaayi. Bw'obeera mulokole, bw'oba weesiga Katonda, bw'obeera mu Katonda n'osalawo okulwana entalo zo mu mwoyo, mu mubiri ziba zikulemye, baba bagenda kukuloga otuuke n'okufa ng'ebiseera byo tebinnaba. Mukama yebazibwe. Entalo ezaffe tuzirwanira mu mwoyo mu kusaba,
mukugamba Mukama tubikkulire tusibule amaaso gaffe ag'omwoyo tulabe abalabe baffe tumanye baani abatuloga biki bye batukola nangeri ki gye tuyinza okubawangulamu. Mukama yeebazibwe. Amiina. Kati Mukama akujje mu mbeera ey'okuba ng'obadde ng'ekiriga ekiwombeefu mukazi wattu babadde bakukuluggusa obadde kati ogenda kulinnya ennyonyi naye ngeri okyali mu kukuluggusibwa balogo bo bakukutte ku mukono olinga ekiriga bakutwala kukutta yafiiridde mbawalabu Mukama we yamukubye sowaani y'ebbumba teyazzeemu yamukubye ku musuwa omubi. Mukama yeebazibwe. Golowooza nti be baakusse kumba abalogo be baakusse kumba oli mu pulaani ya sitaani era sitaani lumala okutta akagala n'akonka maze eyo mission ewedde mission finished. Mukama yeebazibwe. Bw'oyiga okulwa n'olutalo mu nsi ey'omwoyo kyoba olaba nti ebintu bisooka kubawo mu nsi ey'omwoyo mu spiritual world. Spiritual world is so real. Ensi ey'omwoyo eri so real. Kyoba olaba bba abalogo bagitegeera nnyo. Mukama yeebazibwe. Abalogo bategeera nnyo ensi ey'omwoyo, ensi ey'obutalabika n'okusinga eno ey'omubiri. Mukama yeebazibwe. Ayinza okulwaza omutima gwe n'owulira ng'omutima gukuluma ng'omutima gw'olwadde gulinga guno guli physical abantu abalala gwe balwala naye nga ye yakikoledde eri mu mwoyo. Kati gwotuuka na mutima abasawo bagala tetulina kye tulaba omwana aga mu mutima gumuluma naye tumutadde mu byuma byonna tetulina kye kiraba omutima gwe mulamu bulungi kumba oli yakikukoledde mu nsi ya mwoyo. Ye yagambye kakalwala omutima kabenga akalina pressure tebagiraba. Mukama yeebazibwe. Buli ndwadde eyo abasawo buli ndwadde eri physical buli ndwadde abasawo gye basobola okwidentifying okunnyonnyola mu mubiri ne mu nsi ey'omwoyo gyeri. Mukama yeebazibwe. Era abantu bangi abasamize be basse nga babasse n'ebirwadde abantu bye bamanyi mulowooza gundi yafudde ne kansa ow'omwoyo gyali. Mukama oli ayinza okukuloga kansa. Haleluya. So bw'otayiga